Kaga Haji ne Hajati Bukenya wali eri Nakifuma nga tugenda kulaba omukyala Yesara Natabo era nga agenda kubeera nga yanjira omwami we yagamba me I found love in Gulu omwami agamba I found love in Buganda omukyala agamba I found love in Gulu fena tuli muntu omu bwe kuleta mukolo ku Delta TV omukyala ono omanyi nti nno ye yagadde kufaanana nga Rema okuva ku ngoye n'ennyimba obwedda bakubaza Rema ne mukuweereza omwami ennyimba yakozeza Rema. Wow, essanyu lyabadde lingi nnyo abawerekeddeko omugolo omwami baadde basanyufu ddala nga beeweereza bulaavu mu lulimi lw'ewaabwe afayo mateeke kopango oba ekyo kitegeeza ki naye nga balina essanyu olw'okubanga essanyu lyabadde lingi n'ebintu baleese bingi omwami ayagala nnyo omukyala we Doctor yamugambye I am a doctor, as doctors we don't joke okitegeera n'amusimba emmotoka nga mpisi kapyata nga mpya yasanyukinnyo nnyo Delta TV tukole omukyalo yakolebwako omu ku baali ba studenti baffe yasomera waffe enviiri kati naye akola ku bagole ekyo bakiyita Sharita Legacy leeta nawe owaayiga enviiri asobole okukola ku bagole ngono bwe yakoze kati kutuuseko omukolo guno nkwagala nnyo. Boyfriend, your love is a bomb. I'm yours, your cargo, let's fly in your chopper. Mukwano bangala ba Delta TV musawa yaffe n'eyokubiri tugenze Nakifuma. Nkona mubiri magumba nga msekuzo. Wampa love baby, wampa kwekusa, wamponya love nigga, busemi kozo. Would you mind? Nda mu nnyumba zingoye zagenda kubeera nga ayambala. Would you mind? Muteresa mutima na wampa obugo. Good to ja. Otani baby, mutima kubeera good to ja. Good to ja. Otani baby, mutima kubeera good to ja. Kuba kukona we tututu, kukona we tututu, kuba kukona we tututu, kukona we tututu. Kwata pani, kwata olupapula nsoke nkuwe byonna byoyagala. Nga tutandikidde wabweru awali decoration omulungi aliko fruits, oranges, apple byonna birungi ddala. Bange wakwefuga naye nze saagala kumanya by'omefuga by'onfuga binyuma gwe yongera nsaba nkuwe yegwe yonozoke ennaku yonna subire waleeta mu mutima munda byebe kwagala omuweka wansangula maziga gonna. Gutuja otani baby omutima kubeera gutuja. Gutuja otani baby abako batuuse era nga bazze n'ekita kya kreki ya soda ng'ekigula lugi. Bw'ati era taata yasindisa abasawo okusobola okujja okulaba wamu n'okubagema. Ojok nyini no senga no kachala sebo no salako lwako mutima wasanga chifulukwa nga kwazikanga manimba nga nabirabira senga byantamanga byanyiwa anti banyiza nariko busungu wanyiga ebiwundu oli masega kutimpa yegwamponye nyota nafuna kwenze netuka I go love you baby
wanna be your light tonight. I wanna be your light. Atyo abasawo olwamaliriza ne bakomyawo report oluvannyuma abaana bawakane bayitibwa okujja okubuuza. How is America? America is so wow. You've checked them? Yes. Do they all qualify to be here? No. No, my lord. Daddy, allow me to explain. Please do. I'll phone Let me two just people. pray hard. I'll phone two people Uh-huh. who are so sick, Uh-huh. and one of them is suffering from a disease called talkative. Do you have any medicine for him? Class from people. Mazima. Do you have any medicine for him? And the best medicine I got for him is a microphone. Please can't give him a microphone. Is on the Then the second one. Then a second one. I found his heart when he's beating a name called Sa. 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 What a class. Nurse. 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 You've got his heart pumping. Sarah. Yes. Do you have any medicine in your store? Yes. And when I checked my first aid kit, the medicine I got was Sarah Queen. Kale baana bange olw'obudde samugende mweteeketeeke. Bano bonna boolaba be bakulira okulomba eddwa za Kamulali eggulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Era bonna bonna bali single. Look out for that special one and give her a gift. Just give her. Nobody can show you love. Use the love.
Ddala. Wa alaikum assalam. Chitange. It was on Monday. Right on Monday. At around 3. Esawa nga mwenda ez'olweggulo. When I and my sisters, Gwe ne bannyoka bonna abali awo. as when we were in the Gulu hospital, Bwe mwali mu ddwaliro ly'eggulu. we had gone to check on one of our relatives who was sick. Mwali mugenze kulaba omulwadde mu ddwaliro And that eggulu. one, as we were still there, Bwe baali bakyali eyo, we saw a certain lady balaba omukyala omu who was very tall, nga muwanvuyirivu nga nze, brown, ng'era wakatakeetake nga nze, with a gap in her teeth. ng'alina akazigo mu linnyo. Mazima. She put on a smile. N'amwenya ng'ono asoose eno. This sister here looked at her carefully. Oyo n'amutuulira ng'anyiize nnyo nga bw'akoze kati. Kyengambye. Bane tanyiize. Mumpe engalo z'amaanyi mmwe. We agree that on this day, that is the 7th of December, I come with my team, and then she introduces us to the people around. Omwogezi ku ludda lw'omugole omwami yasabye singa aleetebwe era bw'atyo singa aleetebwa. Wama sister, good afternoon. Good afternoon to you. Sister, how is America? It's fair. How is my Mko? It's fair. It's fair. Sister, I've got a problem here. Yes. I've got visitors there in front of you. You people listen. They have been led by a talkative man. You're very talkative. They have been led by a talkative and stubborn man. Am I stubborn? As I've been planning to chase him away, he has not told you that you know him. Yes, I know them. You know them. Courage. He's the one. Yes. When I was a Teresa, Nyabo, in Dongo Gansona, Awepin a Denning, Mama Nyabo, Nensimbam. Eyatulaze omugole omwami Dr.Ojok Christopher yabadde omusanyufu ddala. Bati bonna bayingiddwa mu nnyumba okusobola okuzaalibwa ne babagabula ekyemisana. The son to Mr. Ojok Matthew Simon and
what is not common according to the functions we do in this area. The person we escorted is called Dr. Ojok Christopher. Could you please put up your hand? And omuntu gwolekedde era agenda okukola ensonga olwaleero ye musawo Dr. Ojok Christopher. Dr. Ojok Christopher is a son to Mr. Ojok Simon, Matthew Simon, and is here with us. Muzzukulu w'omugenzi Kidega kubaziika eggulu. And Dr. Ojok Christopher is of Kalanga clan. Dr. Ojok batugambye nti nno wakika kye bayita Kalanga munakyevundulira and voltage music. Alright then. Redneck production. You're smiling. Umutima negu freezing. Njagala mbele nga nkumisinga. Ne wangu badandi kusaidi yo. Leka nkuwe umutima. Ebyoti ya byobyanka na leka nkuwe umutima. Ani mukyensana bafyo okulaba nti bateekako emmere y'abantu baffe bano nabo gye balya. Baby, I go fight for your matter. Kill a person if it comes to murder. And I go sing for your case. Baby girl, I will run your race. Leka nkumete sabi birungo by'omukwano webikolera. Njagala nkwagale ebisinga ku by'abalala bye baagala. Wekuba kuzimba bipya ewadde yankufuula ow'enjawulo. Era bino si bya kulindirira tufukirire paka makungula. Hakaka squeeze kewampaluli nze mpakuka squeeze. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza Ne Hillwater, purity, nothing less.